okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nkwanirizaako tulaba ku 3ABN Avento Media Productions Uganda, era nenkwebaliza ddala okubanga oza otugoberera neyakatweyungako nkusaba ate yongera okunywerera ku mukutu. Erinnya lyange Suhia Timothy nzenze nga ndi musinza w'ettula ate era nga eyo gyempererezanga omudinkoni. Wano ku Avento tulinawo ebirungi bingi era bye nalyagadde wetwalira omukisa nga mwe mulina okuwagira omulimu gw'enjiri. Osobola okuyita ku Airtel oba ku MTN nga okozesa merchant codes zino. Merchant code ya Airtel eri 3977850 era kanjiddemu 3977850 eyo ya Airtel. Ate era MTN eri 838983. Ezo nno merchant ID zombi zireeta erinnya Avento Media Limited. Ate eri abo nga olina essimu gye bayita museereza oba smartphone, osobola okwedownloadingira application eno eya Avento Media App ku iPhone oba ne ku simu ezaffe eza bulijjo ezi smartphone endala zonna eza Android, era nga application eno esangibwa ku mikutu gyayo gi Play Store ne Apple Store. Eyo nga tuvuddeyo ate nkwanirizaako mu kusisimuka okwa leero nga tuli kukasisimuka kano akaffe akatugamba ndi okubeera mu kitangaala. Ennaku z'omwezi leero 15 era nga kuliko omutwe ogugamba ndi okwegomba kw'omutima. Okwegomba kw'omutima. Katusabe. Omutukuvu Mukama Katonda twagala tukweyanziza nate okubeera nga ne kunkya eya leero otukirizizza Mukama ffe abatalina kye tukoze okusaanira okubeera nga tukyali balamu. Otuleseewo tusobole ate okubeera nga tugulumiza erinnya lyo era nga tukuweesa ekitiibwa. Mukama nno nga tugenda okufuluma okwaŋŋanga ensi, tusaba otubeere otukulembere mu buli kye tunaakola, tubeere nga tunaatuukiriza Matayo 5:16 otugambira nti ekitangaala kyaffe kakyakira ensi basobole okulaba nga iggwe ali mu ffe oli Katonda omulamu. Tusabayo nga tuyita mu Mwana wa Yesu Kristo. Amiina. Nga tetunaakubikula okugenda ewalako, nja kusaba tutandike n'oluyimba luno. Oluyimba luli ku namba eya 30 era nga tugenda kutambula nalwo okumalako wiiki eno nga Mukama ye mubeezi. Yesu gwe wanjagala kanzirukire gy'oli, amayengo genaku nga gankubira ddala, nkweka mu mikono gyo abanumba b'amaanyi, sirina magezi nze kkiriza omwoyo gwange, tewali kiddukiro wabula mu mwoyo gwo, tondeka nga
natetera natera kugwa bugwi esanyu lyange lyona ndija mukuberwa kwo nsenze z'omutwe gwange wansi w'emikono gyo gwe weka gwe neetaga tewali yakwenkana agudo muyimuse vumula azirise omulwado muwonye zibule yazibidwa nze nzijude ekibi gw'oli butukirivu yaza gye ndi ekisa kyo sangule ebibi byange nine nyonto ndetere mazi agamponye nyo gwensulo y'obulamu kansene omwoka mwoyo gwange gujule mazi ag'obulamu. Weewaawo erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Ate era nyongera okukwanirizaako gwe eyeekumidde ku mukutu ogwa Avento Media Productions 3 ABN Uganda. Akasimu kakaleero February nga 15 omutwe gugamba ndi okwegomba kw'omutima. Ekyawandiikibwa kyaffe ekitukuvu kivudde mu Zabbuli eya 37 olunyiriri lwa 3 n'olwokuna nga wasoma nti weesigenga Mukama okolenga obulungi beeranga mu nsi ogobererenga obwesigwa era sanyukiranga Mukama naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. Tulabaawo nti Dawudi ebigambo ebyo ebirungi yaluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu n'abiwandiika ku lwange naawe ate tusobole obigabanako olwaleero. Era we weeyongerayo mu Bagalatiya 5:17 omutume Pawulo yatujjukiza nti Obukristaayo buteekawo ebikula bya mirundi ebiri ebikula by'omuntu bye tugamba. Era ng'ekimu ku bikula ebyo yakyogerako nga omwoyo ate n'ekirala nga omubiri. Bw'atyo nno era yatutegeeza ebikula bino byombi nga birwanagana buli kaseera era buli kimu kiba kyagala kubeera nga kifuga ekirala. Okwegomba kw'omubiri kubikwereere. Era we weeyongerayo n'osoma mu lunyiriri lwa 19 mpaka ku 21 ogenda kubisanga awo era nga babimenyeemenye bulungi. Naye ate
okwegomba kw'omwoyo kwe kw'obwa Katonda omuli okugumiikiriza n'ebiringa ebyo. Era ekibuuzo ne kijja nti tuyinza tutya okukakasa nti okwegomba kw'omutima gwaffe kwegomba kulungi so si kwa bubi. Ekyo nno Omwoyo Omutukuvu yaluŋŋamya Dawudi okutuwa we tuyinza okutandikira. Ku nsonga ng'eno ekiseera kiwanvu emabega nga endagaano empya tenawandiikibwa. Tuyinza okuddayo ku lunyiriri lwaffe olw'okujjukira nti we twetegereza tugenda kulaba nga waliwo ensonga 5 mu lunyiriri olwo. Ensonga esooka tugambibwa nti weesigenga Mukama. Kiki ekitegeeza nti nga weesiga Mukama olina okubeera nga olina okukkiriza okw'amaanyi, okukkiriza okutanyenyezekeka, era okukkiriza kuno nga kuyina w'okusimbye. Inno nga w'okusimbye ye Katonda omulamu era n'omwana we Yesu Kristo. Olwo nno lw'onoosobola okukola obulungi, naye ng'ate okukola obulungi kitegeeza obeera mu bulamu obw'okutya Katonda. Kuba Katonda atugamba nti tumutye era tumusinze. Okumutya si kwa kumuwulira n'odduka, wabula kwa kubeera nga amateeka ge ogawa ekitiibwa era nga ye nga Katonda omuwa ekitiibwa ekimugwanira. Ate era mu lunyiriri lwe lumu lutuga nti beeranga mu nsi. Olunyiriri luno lwongera okutujjukiza nti Yesu alina we yasabira Saala nti bali mu nsi naye si ba nsi, ate era si kusaba kubaggyamu, wabula waneeno n'atukubiriza nti nga tuli mu nsi tumanye ensalo zaffe wa wookoma. Baruumi 12 olusooka n'olwokubiri atugamba nti atwegayirira okubeera nga twewangayo ssaddaaka ennamu, era n'atukubiriza nnyo okubeera nga tetufuusibwa kufaanana n'ab'emirembe gino. Mu bufunze tumanye we tukoma nga tuli mu nsi. Sigenda kugenda mu disiko olw'okubanga byansi ate ndi mu nsi. Ewaawo Abaganda bagamba nti wogende bulyambwa olyambwa, naye wano tukubirizibwa nti tubeeko ne we tukola ki? Ne we tukoma. Tubeere mu nsi naye nga tumanyi ensalo zaffe. Ensalo zino osobola okuzimanya nga weekumira ku kigambo kya Katonda Bayibuli. Era jjuzanga omutima gwo amazima. Kino ogenda kikola nga ogoberera obwesigwa. Eyo nnyingo nno yakuna mu lunyiriri lwaffe. Ate ennyingo eringa esembayo egamba nti sanyukiranga Mukama mu bufunze buli ky'ogenda okukolanga. Soka weebuze ku Mukama. Kale bwe weesanga mu katyabaga, Omuzungu gy'atera okuyita ndi emergency, soka weebuze wano Yesu yalikoze atya. Awo nno osobola okubeera nga weekumira mu kwegomba okw'omwoyo, si kuno okw'omutima kwe tulabye okw'omubiri, ate kwe tulagiddwa ndi kubikwereere. So Katonda aliwa omutima gwo bye gwegomba, bye weegomba bwe biba nga bivudde ku mutima ogwagala Yesu era ogufugibwa Omwoyo Omutukuvu. Gwe kirowoozeeko. Olaba ne Kayini Katonda yamugamba nti olikola obulungi olowooza tolisiimibwa. Kitegeeza ki? Ti buli w'ofuna okwegomba okw'omubiri weegayirirenga nnyo Mukama akuzimbemu okwegomba okw'omwoyo. Okwegomba okwegombesa kwegamba okuleetera omuntu okuwulira nti oli kulwanirira obulamu obutaggwaawo. Okusaba kwaffe leero kugamba nti Kitaffe leero nkusaba
okukuuma omutima gwange bye neegomba bibeere nga bikwatagana ne by'oyagala ebyatukirira eri omutima gwange. Mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Nsaba nga ogenda ku mirimu gyo egy'olunaku olwaleero, lowooza ku bigambo ebyo ebirungi ebinyuvu. Yokaana 3:16 agamba nti Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka. Gwe weebuuza owaddeyo ki? Ti buli amukkiriza aleme okufa wabula afune obulamu obutaliggwaawo. Mukama akumpeera omukisa, era n'olunaku olw'enkya nkwaniriza mu kasisimuka kaffe nga tusisimuka ffenna ku 3ABN Avento Media Productions, 3ABN Uganda. Akuume Mukama. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.